I am Caleb Alaka. My Lord, I jointly appear for A5 and A6 with the following council. My Lord, the Lord Mayor Kwago Elias, Amba Hassan, my Lord Muizi Samuel Mulindwa, my Lord Honorable Chiwanuka Abdallah, my Lord Honorable Malende Shamin, my Lord Nawe Julius, and Evans Ochieng. We all appear for A5 and A6. My Lord, for A4, the appearances as follows: Mr. Muhereza Wilbert, Mr. Ruweizi Jacob, and Mwesi J. Jonas. My Lord, for A1, A2, A3, and A7, they are represented by Mr. Tuliamusima Geoffrey. My Lord, Tuliamusima Geoffrey. Yes, my Lord. Okay, that's good. That is the representation, my Lord. Okay, can we have the state brief out of the state disclosure? My Lord, this matter is this afternoon for further pretrial conferencing, and we provide the following brief to the court. We have served the defense 3 copies and the court 3 copies of our first disclosure in this matter, consisting of the medical evidence and sketches of the scene of the crime. That's all, my Lord, and we are, my Lord, we are on time and on schedule for the other disclosures as will be determined by the court. So let's start with A1, A2, A3, and A7 first. Let's go in that order. You need to be on the mic. You don't need this for now. Oh, you can translate. Interpret please. Yes, I need it. It appears to be represented for the sake of the record. My Lord, yesterday, one of the I've done matters to go back. I once found these people for the record, others have no records. What are you doing here? You get up. You go. Records. You are talking to you. yes, my Lord. Others shall have no records. Tuliamusima Geoffrey, my Lord, representing A1, A2, A3, and A7, who are also in this honorable court. Yesterday in the evening, we received part of the disclosure from the state. And mainly medical or postmortem reports, medical examination reports, and the sketch maps. So you have analyzed them, you have no objection. Let me change that thing. For the description.
for specific identification. Well, at this stage it's all for identification. Most of that. Most of that. The only challenge we face, Your Honor, that yes, we have a small piece. We are still waiting for at least the lump sum, because most of what is sent to us flow or follow with at least the statements and all the documented evidence. We agreed. These are just reports. My Lord, I need to go through them first, since we were given the same documents yesterday in the evening. And thereafter, I will communicate to the Federal Court on the next adjourned date. Okay, so now for L4, pass to the microphone, please. My Lord, Muhereza Wilbert. Through yesterday we received copies of facts of disclosure comprising of post-mortem reports, medical examination reports for the accused persons, together with sketch maps. So I confirm to you, my Lord, that we have partly received at least those documents. Agambye nti byo basobodde okufunawoko obujulizi okuva mu state obukwata ku byavudde mu kukeberebwa okuva mu basawo n'ebyava awaali omusango w'ejjazzibwa. Waliwo obujulizi obwo bwe bafunyeeko obutonotono. We haven't had an opportunity to study them. Badde tebannaba kubusoma mu bulungi. So in the circumstances, the said documents can only be used for identification. My role is to mark them for identification. So, Much of that. but you still have to see whether you object to them or not. But as you said, you are not studying them. Okay, we go to council for 5 My Lord, for the record, once again, Caleb Alaka. Yesterday evening, one of our defense for A5, S6 was served with PF48B for postmortem reports, PF3 medical examination reports, and then, my Lord, PF24 medical examination report on accused, sketch maps of the crime scene. My Lord, we have not yet internalized these documents, and just like counsel for A4, we request for time so that we analyze these documents in order to assist us with the way forward, my Lord. Much obliged. Thank you. Leader asabye agambye nti byo bafunyeeko ku bujulizi okuva mu state kulaga ebyava mu ddwaliro n'ebyo ebyasobola okufunibwa okuva awazzibwa omusango, naye agambye nti abadde tannaba kubisoma mu bulungi era asabye amale okwongera okubyetegereza ate ne balabe ekiddako. There were issues with the service. We have a number of law firms on record representing A5 and A6. The service was infected, and only one law firm late in the evening, that is Ssewanyana Associates. Ssewanyana and Associated Advocates. That was the only law firm that was served.
money to pay. Some of us have not even seen those records, those documents, even up to this particular moment. Because it was late in the evening yesterday, couldn't pass them over to us. And we have just gotten information that we were filed this morning. But going forward, my Lord, and it is the process of service, we have resolved that the following law firms on our part at least be served, my Lord. Council tegezezza kkooti nti obujulizi obwo bwaweereddwa balooya abakiikiridde abasibe abamu tebasobodde kufuna olweggulo, abalala baafunye naye abamu tebaafunye. So abadde asaba nti abatalina kufuna nabo babafunire ku biwandiiko ebyo bibayambe mu musango gwe. And the law firms, my Lord, upon which we request service be effected going forward, even subsequent disclosures and any other record, my Lord, processing the other court process. As follows, my Lord. Mr. Ssewanyana and the company advocates. Mr. Alaka and the company advocates. Lukwago and the company advocates. Tumwawe Kamba and the company advocates. Tulinawe Kamba and the company advocates. And Mande and the company advocates. My Lord, we are ready to receive further guidance from this honorable court on how to handle the pre-trial process conclusively. Our prayer is that, my Lord, the process will be expedited in the interest of justice. Council ategeezezza omulamuzi nti waliwo offices z'abalooya ezitafunye ebiwandiiko bino era zaasaba bazibe nga baziwa ku biwandiiko ebyo. Nga offices ez'abalooya mulimu eya Wakafuza and Company Advocates, mulimu eya Araka and Company Advocates, mulimu Lukwaga and Company Advocates, endala ye Tulinawe Kamba and Company Advocates, ne Malinde and Company Advocates, Malende and Company Advocates. Bebo baasabye nabo babeere nga babawa ebiwandiiko ebyo ebyagabiddwa. Is that the position F5 and S6? When you're talking to court, you're talking the lawyers somewhere. Yeah, those are our lawyers. Okay. Those are the ones you want to get your documents. Okay. S6? Yes, ma'am. That is the position. Eh? Because you have so many lawyers, we are not able to serve everybody. So those two have the responsibility to pass the documents to the other lawyers. Interpret for them. Omulamuzi agambye nti olwokuba mulina abalooya bangi, abamu basobodde okufuna, abalala tebasobodde kufuna, naye ategeezezza kkooti nti n'abalooya bammwe bagenda kuba nga babawa ku biwandiiko ebyo bongere okubisomamu ku lw'omusango guno okutambula okugenda mu maaso. Okay, yes. Mr. State, you have something to say? Microphone. Your Lordship, Your name again? my name is Anguzulino, again for the record. Your Lordship, we are committed to completing. Sit down. Why is this done? Sorry. Sit down. We are committed to completing the disclosures on the schedule that the court gave us. However,
we request for two things. One, Your Lordship, we are requesting that our colleagues provide us details of their physical addresses for service after here, so that we know where to find them and where to file the documents. And secondly, Your Lordship, we are working very hard to keep by the schedule the court gave us the last time we were in court. However, my Lord, we anticipate that we may not be able to finish what we undertook to finish by the 4th. By the 4th of August. And so, my Lord, we are praying, we make a humble prayer to this honorable court to allow us file our application for protective measures by the 9th of August instead of the 4th of August, Your Lordship. And then we are proposing that we can then appear in court on the 11th as opposed to 4th of August for further conferencing of this matter. If that is agreeable to our colleagues, we pray that you allow us to adjust the schedules in that manner. So pray. Council ategeezezza omulamuzi ne kkooti ng'asaba bakanso balimiddeo okuwa abasibe abavunaanibwa baweeyo adresi zaabwe basobole okuba nga bawa ebiwandiiko ebyo mu budde. Era asabye nti olunaku olwali lwamuweebwa nga 4 Ogw'omunaana okuwaayo ebiwandiiko ebyetaagisa, asabye bamwongeremu ennaku okutuuka nga 9 Ogw'omunaana kibasobozese okuba nga beeteekateeka okukomawo mu kkooti nga 11 Ogw'omunaana okuba nti omusango gweyongera okusambula. Asabye omulamuzi bw'aba nga akkiriza ekisabo ky'asabye. My Lord, we have no objection on the same, so that we shall pray also that we be served the time for better preparation in reply. My Lord, this is William Simajofre. Because your name helps. Secondly, my Lord, we wish to also put on record that after having a discussion with my clients, we shall also prepare in the course of the hearing of this recession, specifically 2 types of application. One will be for bail for all the 4 who I do represent. Secondly, will be for human rights infringement, specifically the one for torture, which was inflicted upon them in the several safe houses and barracks where they took them. Most of that. Council ategeezezza ekkooti n'omulamuzi nti ekiteeso kiri muni kyeyasabye ekyokukyusaamu ku ennaku z'omwezi, naye akiwakanyiza nakyo, naye asabye omulamuzi nti baagala okuwaayo ebiwandiiko bya mirundi 2 okwongereza ku byasookanga. Ekisooka kyakusaba basibe kuteebwa abana aboogeddwako. Asaba kuteekayo mpapula ng'ayongera okusaba abasibe abana bateebwe ku bbeeyi ku kakalu k'ekkooti, n'empapula ez'okuyiriza ayagala okusaba kkooti aleete ze zikwata ku kutulugunyizibwa kw'aba abasibe bwe basuusibwako nga bali mu bifo gye basooka okukwatibwa ne bakuumibwa. So kyasabye omulamuzi amukkiriza abeere ng'awaayo ebiwandiiko ebyo omusango gweyongere mu maaso. Okay, what's your name again, please? Muhereza Wilbert, my Lord.
We have no objection to the adjustment on the schedule as read by the state. Ategeezezza kanso ekkooti n'omulamuzi nti naye ku bwakiikirira akaanyiza n'ezo ennaku okutuukamu zogeddwako abavudde oludda lwa state Zambia. My Lord, for A5 and A6, once again, Khaled Alaka. My Lord, we do not have any objection to the prayers of the prosecution. We also want to add, my Lord, that the service should be timely in order to allow us respond. And second, my Lord, we had some pending application, which I think in the course for enforcement of rights, which was filed. I think we have to fast track it. My Lord, there was the issue of the medical reports on that too. I think it is in the possession of court. We'll appreciate to have copies, especially for A5 and A6 and ourselves. And lastly, my Lord, we still think we might need to put an application, a formal application, for the consolidation of the other criminal matter which arises from the greater massacre, so that we move together. My Lord, we do not want a verdict to come and then we start another trial again. We shall put an application. We are so grateful. Much obliged, my Lord. Kanso abavunaanyizibwa ategeezezza kkooti n'omulamuzi nti naye ku lwabo baakiikirira akaanyiza ennaku ezituusibwamu, naye asabye kkooti nti ripooti yava mu ddwaliro ku baabo baakiikirira asaba bamuweeko kopi. N'ekyokubiri agamba nti waliwo empapula zaabadde kubanga awa mu kkooti ezikwata ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu, ng'asaba kkooti emukkirize nazo abe nga aziwaayo. N'ekyokusatu asabye kkooti nti omusango ogukyali e Masaka mu kkooti asaba nagwo gubeere nga bagugatta ku guno, gibeere nga gitambulira wamu olw'okutekereza obudde bw'ekkooti. My Lord, in addition to what my Lord, in addition to what my land colleagues have submitted, I equally have no objection, but I seek that the state should be clear on what exactly we should expect on the 9th of August when we return to this court, and also 8th when we return to court, and then also on the 11th of August 2022. I so pray, the Lordship. Kanso asabye ekkooti n'omulamuzi nti abavunaana abamukibe bongere okubakakasa nti ku lunaku olwo lwekomawo mu kkooti wanaabaawo ekizaamu essuubi, oba wanaabaawo kiddala kye baleeta ku lunaku olwo mu kkooti. Kyasabye aba state mukomewoko n'ekintu ekiraga bategeere bulungi kikuulo kye mujja nakyo ennaku lugenda okubanga okusomawo mu kkooti. But also, Your Lordship,
Lordship, before we take a look of the matter, the accused person are seeking audience of this court. If this court can allow, we have some burning issues to tell this court. I so privilege. Wekitiibwa omulamuzi abamu ku bavunaanibwa. 1 minute. Because by then this is just that we're supposed to come, so we have sorted out most of the matters. So I don't want us to push this out. Okay, let me start with A1. Do you have anything? Any of you there, do you have anything to say? Mwami Ssewanyana Mike mulamuzi abuuza nti olina kiwaali agadde okubaako otegeeza He has the right to consult it. Yes. Is he getting adequate, has he been given an opportunity to consult with his counsel? Interpreter, you have to be on that. Has he been given evidence, time to consult with his? Ssewanyana Mike okwawebwako obudde kwogerako ne looyawo Enough opportunity. oba olinawo omukisa gwali okwogerako ne looyawo. He says that Your Lordship is thankful for the opportunity you have given him to speak before the court. Ever since he was arrested, he has never gotten a chance to speak to any person. It's a great moment that the day has come to have a chance. Your Lordship, I was arrested. That story is for another day. Do you have anything urgent this court can Olinawo ekintu kyonna ekikukosa kiwali agadde ekkooti. You have an opportunity to say your story. My Lordship, I informed the judicial officers in Masaka that I have a heart problem. That time I was under medication at Mulago, and the judicial officer asked the prison to assist him. But in prison they have not paid attention to my request. So what do you want to court to do for you? I request the Honorable Court, if it is possible, so that they can get me a medical officer to check my condition. Because I'm unable to do our even sleeping is very difficult. Muwonge Jude, nakiwali agadde I'm so thankful, Lordship. He said that he believes that he is here wrongfully ever since he was arrested. Ever since September 2021 in Masaka. He says that the court gave 6 months to come up with evidence, but they have not come up with any. You don't have. Was transferred to High Court, but there were no documents.
So you don't have committal. Ssegirinya. Okay, then I'll give you this one. Okay. Anything else? Ate abakomera tugategeeza nti wabanga omusire yenna ku bino pepa bamukkiriza kugula gisomamu ate nga baganda nabo tebasaako nazo All of you have your personal copies. All of you have. Huh? Okay. Oh, okay. So what else is your problem? Give him. so oza kulwange okubeera wano mbandiwo ngu kyamukuba sisente kwakuwa. We believe that this case is not supposed to be in high court. Okay. That is all. Get three. Can you have silence in the court, please? Ever since I was arrested in September last year, I've been on remand for 6 months now. I have never even seen the court accused up to this time. I believe I was detained unlawfully. Okay. F4. Okay, what, John? F5. Ssewanyana. Who is the first? Yes, Your Lordship. Microphone. You're going to speak English or Uganda? I speak Uganda. Okay, if you're Uganda, it's okay. He will interpret. You don't need a microphone. You just talk in your Uganda. Okusobola okwogerako maaso gaffe nzeewo ebiragiro ekitiibwa omulamuzi My Lord, I'm so thankful for this opportunity. eri obulamu bwaffe naye nga tekiteekebwa mu nkola. The court has received several concerns about their health conditions, but nothing has been done. That matter has issued orders on that matter. Kkooti ejulirwamu eneebegakaawo yalagira ab'ebyamakomera okubeera nga buli nnaku 7 batwala mu ddwaliro e Mulago. The court of appeal made a request that every after 7 days, an order that every after 7 days they should be taken to Mulago for medical checkups. Naye ekyo tekikolebwa mu lw'ekitiibwa omulamuzi. But that one has not been happening. Tusigala nga tuli balwadde. We continue to be in bad condition. N'ekirala eri eggwanga Uganda. And this is going to Uganda. Ffe bataddewo mu omusingo, tetulina musango, tuwayirizibwa omusango gye tutamanyi, era kyova olaba nga state agenda maaso n'okubeera nga buli kaseera akuba amakoona tubamusaba obujulizi obutulumika. We trust that we are being accused falsely, but we did nothing. It's just that the state continues to implicate us on matters that we don't understand. Tuli bannabyabufuzi abaagala abantu era abantu mutujja obululu era netubakulembera bulungi. We are politicians who represent people, and that is the work we do. Eby'omulamuzi w'ekitiibwa. That is all I have, my Lord. Okay, then you have your conclusion. Treatment. Come here, the microphone. How is it going? Asaba okuwuliza okuva mu makomera kukwata ku kujjanjaba kw'abantu. Agamba ekizza okuva Kigo prison. About the order which the Microphone. about the order which the Honorable alleges, I'm not sure whether that order was given, but if it was given, I have never received the order in written or the written order. Agamba nti ekiragiro Honorable kyayogerako ekyokubatwalanga okukeberebwa, agamba nti ye takirabangako era takimanyiiko. We have not received any written order
but perhaps it was a verbal one to the court. So agamba nti bafunanga kiwandiiko kyonna kiwandiike kibatwala mu ddwaliro mpozi nga bakyogera bwogezi namuma presented to the prison authorities In Kampala, at the headquarters. yes. asaba bawewe ekiwandiiko ekikakasa ekyo omwana ekyayogedde And then that can be done. awo bajja kuba basobola okugoberera ekibalagiddwa babatwale nga bakeberebwe Thank you, my lord. nyanza nnyo Okay, M6. Ssegirinya Ekitiibwa omulamuzi neyanza nnyo omwaganizi mpeereddwa. Ekitiibwa omulamuzi kkooti eno nagyeyambulira esatu n'enjijjamu n'embalaga embeera gyendimu nga si nnungi. My Lordship, I'm so thankful for this opportunity. When I came to this court, I was able to show by removal of my shirt the torture that I got during the arrest. My stomach is swelling. Era singa kkooti eno ekkiriza olutono He says that I have swelling stomach. I'm not staying in the stomach. But I can see from outside. So sorry about that. Ekitiibwa omulamuzi baali tebannankwata nali nfuna obujjanjabi okuva mu Nairobi hospital. Nali sinnakwatibwawo ekitiibwa omulamuzi nali ngafuna obujjanjabi. Nali nfuna obujjanjabi okuva mu No, no, Nairobi the hospital. ethics has come, we shall have no record. Nga obujjanjabi obwo bwa kibumba because I have liver problem. Okay, you can interpret in English. So My you can Lord, have he a- says that before he was arrested, he used to travel to Nairobi for medication, and ever since he was arrested, he has not got a chance to go for any checkups. Nina obulwadde bw'ekibumba reason bwe tasobola kubeera nga sijanjaba kubanga ebyobujjanjabi wano mu Uganda ddala amabairo ga gavumenti si birungi. He says that he has a liver problem that requires an urgent attention, which the prisons and maybe the government hospitals in Uganda cannot offer. Owekitiibwa omulamuzi kyetusaba leero order y'okutwala mu advanced adequate medical facility ogiteeke mu buwandiike osanga prison lwenegiteekamu amaanyi ne batwala mu ddwaliro. My Lord, I request for an order for the prisons department to ensure in writing, an order in writing, requesting the prison department to let us go for medication. Mu malwaliro nga Mulago oba Lubaga oba Mengo kubanga ogigayina Advanced hospitals like Mulago and Lubaga and others that are. Kanyoni okusembyayo ekitiibwa omulamuzi saba singa kkooti eno badde esobola era badde etuyimbula n'okuyigula kubanga bakwata n'abo nga batugambye batugumiriza naye bonna bwe bayimiridde okwogera bagamba nti nabo tebamanyi lwaki babakwata kitegeeza ffe twakwatibwa ku bwereere. Lastly, my Lord, I'm informing the court that Tumelo should have been released on bail because even the co-accused have nothing to answer. They all say that they are falsely accused. N'ekiralo bw'ekitiibwa omulamuzi badde nsaba era kkooti eno ekise order state birivundika akwatibwe omusango gw'okubeera nga buzaabuza kkooti bamusaba obujulizi nakuba amakoona neyeetoolola saba ekitiibwa omulamuzi muyinza bise order omwami ngaakwatibwe okubeera nga tuwanabuliza mu kkomera olw'okubeera ye. My Lord, I request that. This is not an laughing matter. Yes, I don't say anything funny. My Lord, I'm requesting that he mention the council, state attorney, that he should be arrested because abadde abuzaabuza bwe bamusaba obujulizi abuzaabuza whenever they ask for evidence and enough evidence concerning the matter, he's always giving excuses day and night, every now and then. So his request is that he can be arrested. nyanza n'ekitiibwa omulamuzi. I'm so thankful for the opportunity. Okay, so I've had to listen to all of you. My Lord, there's A7. Oh, sorry. Kanyike Jackson. Ekitiibwa omulamuzi neyanza neyagaleke bali bakwatibwa mu kkooti eno
My Lordship, I'm so thankful for the opportunity. Let him talk. If you talk so much, then you'll miss someone. Ever since I was arrested in August last year, I've not gotten a chance to speak. He says that ever since he was arrested on 8th September 2021, has never got a chance to speak before the court. He was picked and driven in a drone and taken to places like Ekibaddewo. I was severely beaten and I he says that he was severely beaten and was given two options, either to accept that he committed the crime or to lose his life. And he says that if he is given a chance, he can open or penetrate so that you can see the wounds affected. It says that they covered his face and put back in a drone. Was driven again in a drone and we realized that he was in a place called Nakasakya. Kasakya Barracks in Masaka. olina okugamba ala Ssewanyana Ssegirinya tebakola ki tebakutuma nebagamba bana abo sina kye bamanyiko. I was severely beaten and they were telling me one option to accept that Honorable Ssewanyana and Honorable Ssegirinya are the ones behind. Don't worry, you tell us your story. It will come out. The good thing you are now before court. How do you want me to help you? Because of his torture, he cannot hear properly. Has chest pain and continuous stomach run-outs. It's not comfortable at all. He says that he was forced to continue accusing the vulnerables for the offenses they never committed. Okay, thank you. Okay, this is my decision. Hold on. I note that the service of the documents. I know that late service of documents should be avoided to ensure that there is no unnecessary delays. We have discussed that. No, please. Try to control yourself. You can hear me very well from here. And please not pressing camera. We are not doing that. The late service of documents should be avoided to ensure that there is no unnecessary delays. We discussed that at length in Chamber of Council. So I think
The state has apologized. This will be the last time it happens. We had also agreed that you select 5 law firms for service. Court has taken note of the law firms selected, and accused persons have A5 and S6 have agreed that is the position. Therefore, the selected advocates are to provide all the current addresses and physical telephone numbers. And there should be a formal letter to be written to court, to be copied to the DPP. Court has also taken note of the concerns of A1, A2, A3, and A7 as regards the need to prepare applications to deal with human rights violation that may include torture. You are hereby directed to fill the appropriate applications to the registrar. I'll be able to give them hearing dates and not hearing notices will be instructed. As also regards the concerns for medical checkup, counsel for A1, A2, A3, and A7 to extract a medical order request, which this court will accordingly sign. As regards the medical records for A5 and A6, they are in my custody. However, I believe these are private records which I'll hand over personally to you before you leave today. The prison warden will come to my officer, will come to my chambers and collect them. I've already prepared a copy for you. Each book separately because they're different records. Therefore, the pre-trial process is adjourned to 11 August 2022 at 11 a.m. to proceed with the following. We finalize marking of tendering in of the first disclosure of the documents directly on record. You all have those documents, you have enough time. So shall just finalize to put marking them. It should not take us more than 15 minutes. The state also filed the second disclosure of witness evidence that does not need protection. We already discussed that, not so. There are those witnesses which don't need protection. Medical doctors, forensic government experts. Then on that day, you will have already have filed the application for protection of witnesses, so that our task is just to fix hearing date for the applications and work out any modalities. I've also noted with concern the issue raised by A4, A5 and S6 that they are not getting specialized medical treatment. And the court is aware that one of the reasons why we denied bail is that because they were specialized medical treatment which was available. So your lawyers should write a written request to move this court so that we can file it with the prison headquarters, and our role will be just to monitor and ensure compliance. Is there any other issue? If there is none, all accused persons are remanded until 11th August 2022 at 11 a.m. It's only the issue of service, my lord, because the 9th is when they are going to file. They will file. We agreed. We agreed that they are going to file by 8.
When service, my lord. It should be on that stage also. When they find here that the registrar, they have to find here first, then the registrar signs, and then it gives service. You should get on that stage. Is there anything else? No, my lord. Can we have order in court? Please. If not, I won't allow you back in my court. What is still sitting? Yes, please. Much obliged, my lord. Kale Baraka. I think the remand aspect is in respect to the other charges, but on this one they were actually on bail. So their bail could also be extended, but because they are still in. Remember, they're getting no production, or they can't extend bail. Much obliged. They're coming from home. They're coming from prison. So Much obliged. So technically, they're still on. It's okay. Anything else? None, my lord. So I'll see you on what? The state, just be serious. My lord, we've made another second. You know there's an application to what? To arrest you. That was just for the yeah, my lord. mpuliriza ali kuke ayi mukulembeze YouTube bannange leero mwebale mukikoze tulabye nnyo tulabire ddala mwebalire ddala mwebale kulaba mwebalire ddala kino kyekibadde mu kkooti. Thank you. Leero gwe gusoose okwezaako abantu ebina ku YouTube ebyaddala mbawe ekitiibwa muli mikwano gyange bannange muntuzaamu amaanyi mwe abaatufuula ku Facebook kikyetuli ate kati ne ku YouTube mutufudde kikyetuli lwaki ndowooza ensonga muzuulidde bulungi ez'omulamuzi bagambye leero aba state batere birivumbuka naye babagambye bati Ssegirinya babagambye ere siriya Ssegirinya abadde agambye babasibe Ssegirinya agambye looya abasibe nenjagala agenda wabweru balaga Yes, ampuliriza ku KI mukulembeze yene embeera eriwo essaawa zino zino. Yene embeera eriwo. Tongole. Yetufudde kyetuli kati ate nina naye tugiremereko ampuliriza ali ku YouTube ke ayi mukulembeze toyina musango toyina babakulanira bwerere toyina ngenda kugamba muzeeyi njagala kugamba muzeeyi omwana talina musango mutukanga kakana babatwala yagala kutegeeza abaana baffe tebalina musango
lwaki tulumu emitima ne tubeera nga tulumu emitima olw'abaana baffe abatalina musango ne be baleese ababalumiriza bagambye tebabamanyi tebabalabanga nako tebabamanyi baleese abasajja kusasagamba bagambye tebabamanyi tebabalabanga nako njagala pulezidenti Museveni okuyo omulanga gwange guno mukabidde njagala pulezidenti Museveni okuyamba osumulula abaana baffe kubanga ne be baleese ababalumiriza tebabamanyi njagala pulezidenti Museveni osumulula abaana baffe tebalina musango President singa nali sobola okutuukirira nze maama wa Ssegirinya Muhammad singa natuuka dda naye abakuuma bakambwe basi njagala nkubuulire bakambwe bazibu tebattutukako naali kukubuulidde fukamidde mu maaso go nga nkubuulira ne be baleese ababalumiriza bagambye tebabamanyi tebabalabanga nabo tebalina President Museveni fukamidde mu maaso go nkubuulira ekituufu omuzadde wa Muhammad Ssegirinya zembaddeko na lunaana babagamba mbu babalumirize biki bye batamanyi mutukamye njagala mwana wange gavumenti ya Museveni mutukese mutuli wano singa twali tubasoba basesema ne mwerabako twandibasesemye ne Ssegirinya talina musango ne bamulanda okubalumiza tebalina bagamba tebabamanyi ng'omuntu osimanya mbajjako okuwonya obulamu bwo oteeka okukkiriza ki kye bagamba bannange tuwulira nga mutukeese Kawempe North sikyakiikirirwa ndi mulonzi wa Ssegirinya naye tetukyakiikirirwa byonna biza biyisibwa gavumenti no tubakooye bannange tubakooye tubakooye bannange gavumenti ya Museveni tugikooye sisobola kuyita kya president no never in my life again bana tubakooye gavumenti ya Kizepa tubakooye. Because we need your life. Please, you extend. You can continue with the viewing now, but you leave as part of the road so that other people can go. Sebo? This is the situation that is taking place right now. In a situation, we can't bekuteko bakutama mundu balyanga abakambwe embeera sinungi balina order from above order muna bagobye gwe uyu bagobye ababoda bagambye baboda byo anye misinde bagobeddewo baboda genda iyo no na kino kiri wano ya Rabbi yembeera eriwo bannange Kkooti ndowooza mugiwulidde nga 18 muganda wange Kk okozesa vidiyo ate n'ozisalamu n'ojjamu kyosi abasajja balese abalumiriza ba Ssegirinya abasajja babeegaanye
tebamanyite babalabanga bonna babeeganye sinaba lwaki pulezidenti asumulula abaana baffe bannange ebyo ebigambo by'owulira si byange wabula ebigambo y'abantu yeyo embeera eriwo saawa zino ebigambo si biwoomo okubeera saawa zino zennyini ebigambo bikaatuufu ekigambo omuntu bagamba ekigambo kikaatuufu boyi kibeera kigambo nnyo 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 yeno embeera eriwo saawa zino zennyini embeera si nsanyufu abantu bagambo abantu Kawempe North tekyakiiririrwa kati ulira bano abana be bavunana nabo bagamba nabo babakuba bukubi kibooko nti yagamba ekaza kuyafuna wano Katongole asobola okutunyonnyola obulungi Katongole kibeera kitegeeza nti bw'atula mu maaso awulira nnyo oyo Katongole Julius sookera ddala ebibaddewo olunaku olwaleero biraga obulimba gavumenti ya Yoweri Museveni ne banne bweteeka ku bantu kubanga abo abasajja ne batadde mu kkooti ne bavayo ne balumiriza nti baabakako okulumiriza Alan Ssewanyana okulumiriza Honorable Ssegirinya abasajja babakwata kubajja kireka be batugamba nti be bajulizi be basikana kwa boys naye nga tebabalabangako kino kikulaga ki nti buno obulimba okutulugunya ababaka baffe aba paalamenti abaalikiikiridde abantu kati mwami Museveni okuswala okwo nesiga eddamuzi bagenda kuddawo nti mu kaseera kano bwe babanga bayimiriza abantu be bagamba nti be baali nabo naye nga tebeemanyi nakwemanya era mu kino fenga abo bekikwatako twagala okutegeeza bannayuganda nesiga eddamuzi nti bino ebigenda mu maaso state okubeera nga yeebuzaabuza kiraga bwe bulimba abantu bano babaka ba paalamenti obulwadde bubaluma embeera mbi abantu balina bakiikirira ebiteeso by'abantu bigenda mu paalamenti bino byonna ebigenda mu maaso tujja kubyogerako tetugenda kusirika Honorable Ssegirinya mulwadde embeera gy'alimu mugiraba luli eyambulira kkooti n'alaga ebirimu Honorable Ssewanyana n'embeera gy'alimu obujjanjabi tebuliyo kino abantu okukwata abantu nga tebalina misango n'abantu nga tebazizza misango ne mubamaze ebbanga eddene mukomera bujoozi busiru kiraga nti obusiru buno obugenda mu maaso bwe bali mu kukola tebina kye bugenda bayamba ate tetugenda kubatya kubagamba nti bino ebisango bye muteekawo ovali mwateeka Ssegirinya mu kukomera ne Alan Ssewanyana ebijambiya tebiriwo abantu tebattibwa muleme kugaza abantu ono mbaka paalamenti Ssegirinya ng'ebintu byamusanga Netherland kati essaawa zino tugenda myaka ebiri ebisango biri awo bitategerekeka bino byonna biraga kinti gavumenti ya Museveni yagwa nti Museveni ne gavumenti y'obukyayi bwene eri ku bannayuganda n'abantu abalwanira ensonga z'abantu fe tetugenda kusirika tujja kugamba mwami Museveni ta Ssegirinya ta Alan Ssewanyana bannayuganda be muteeka mu makomera bafiire mu makomera eyo ekigo gye bali tewali bujjanjabi mudda wano ne muleeta ebintu ebyobusirusiru ebitatwala ggwanga mu maaso olw'ebigenda byammwe ng'abantu mukkirizemu abatta bannayuganda tuve mu kubuzaabuza emyezi 9 anoonya obujulizi omwana ku baana baffe naye yazaalibwa ate akyali muvubuka muto ebimukugindiridde bingi byakolebwa ati ekintu kye alemize abantu baffe mu kkomera naye bwakikola mu ngeri ye tetufuka eyo naye Katonda wali nsi ajja kulamula n'omulamu gwe w'amazima kubanga bwe baleeta abantu nti be baalumiriza nti Ssegirinya ne Ssewanyana era olwayo bagambye kkooti nti tetubamanyi tetubalabanga nako naffe emisango gye batukwate situgimanyi kakitegeeza ki
obujulizi bwebawabulya buleete kkooti ekola okwenkanya esalawo kyesalawo naye okusinga abaana baffe babakuumira mu kkomera babafunira fyuca yaabwe bakibafuniriza tebayimbula mwana wange gavumenti eyimbula omwana wange mulekadde ebweru talina misango talina kyeyakola n'abajulizi babo bagamba nti bakola kati nabo tebabimanyi. Kale mama Alan Ssewanyana kanatu katwongere okusaba omutonzi tulabe nti nembeera eno oba Katonda ebintu nabivaamu naye nange abusimanyi ebintu byonna bigenda ne bitusobera kuba omusajja agambye Alan simulabangako simumanyi bamufumita bamukola buli kimu kyonna naye ayogere nti Alan amumanyi abaswaziza mu lwatu tamumanyi n'abalala bali bonna era bayimidde ne bagaa nti uli wano n'omusango enyiti tugumanyi tebamanyi kyebatuvunaana lwaki omusajja taleka baana bange gavumenti lwaki teriyimbula abaana baffe ne baleka ne badda ebweru ne bakola emirimu gyabwe. katulabe embeera eno nga bwenajja kinaaba kizeeko ye maama wa Honorable Alan Ssewanyana. Ndowooza embeera mugiraba bulungi. Yeyo embeera eriwo ssaawa zino zennyini. Tulindidde balooyazi basobole okulaba nti ate ensonga abagiggusa bulungi. Ngenda kufunayokko ku muyambi w'omubaka oyo nno nga ye Luswa. Omuyambi w'omubaka ono agenda kubeera atunnyonnyola ye ng'omuyambi w'omubaka abantu abayimuse bagambye tebalabanga ku mubaka we gwe balumiriza tebamulabanga kati ye omuyambi w'omubaka ayinza obeera abantu yali abalabyeko mu constituency oba nabo nga obwongo bufunyeemu obuzibu naye embeera eno omuyambi leka ye akitunnyonnyole. Mbalamusizaako mwenna abali ku mikutu egy'enjawulo. Nze Alex Luswa Luwemba, nze muyambi w'omubaka Muhammad Ssegirinya. Olunaku olwaleero ekyolese mu kkooti kitulaga bwatu kiraze bannayuganda nti abajulizi gavumenti beerina abajulizi bali fake kubanga omujulizi gw'ogamba nti alina obujulizi okujja okulumika omubaka Honorable Ssegirinya ne Honorable Alan Ssewanyana bategeezezza lwatu kkooti nti bo batulugunyizibwa basiiba ku miggo misana na kiro kulaba nga balumiriza ababaka baffe Honorable Ssegirinya ne Honorable Alan Ssewanyana. Naye era ekyo tekigenda tujjako tekigenda tuyigula ttama ngaffe abalwanyirizi b'eddembe ngaffe abalwanyirizi b'enkyukakyuka okulaba nga Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Alan Ssewanyana bafuna eddembe lyabwe ery'olubange eribawe basemateeka. Ate era tetujja kuvaayo nti twetonda oba nga twetondera General Museveni ate abantu baffe Honorable Ssegirinya ne Honorable Alan Ssewanyana kubanga tebalina musango n'ekisookera ddala ennaku zaggwako ezirambikibwa mu ssemateeka emyezi 6 okulaba nti egibanga emyezi 6 egyo bagiwezezzamu nga bakyali mu kkomera kiba kitegeeza baba balina kuweebwa beyiro okulaba nga bakomawo bakiikirire abantu baabwe. Kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo nti kati General Museveni asobodde okukuumira abantu baffe mu nkomyo paka na kati naye tugenda kulwana buteesaga tugenda kukozesa kkooti zino zennyininyini zezimu ze bagamba nti temuliimu bwenkanya okulaba nga abantu baffe bafuna obwenkanya. Kakati omumyuka omuyambi wa Honorable Ssegirinya omusajja bw'agenze n'agamba nti kyebankwata sikimanyi abaffe ne sibamanyi katugire mangu Voilà, Teresa kamera yo wansi. Well, we were supposed to proceed with the full trial proceeding, or rather the pre-trial process, but unfortunately we got the partial disclosure, what they call partial disclosure, yesterday very late, and it was inadequate because there are just a few things they shared with one of our lawyers, just post-mortem report, medical examination report, and of course the site sketch scene of the crime, and that is all, which will not go to the gist of the matter.
the real evidence they wanted is yet to be shared with us. And that's why now we have requested for more time. But by 8th, they put in an application to see the witnesses who need to be protected and those who shouldn't be protected. And we reluctantly accepted that, considered that, and said, okay, fine. 8th will also come, let's wait. Because you know what our clients are going through, they are on demand. They have not been tried for close to a year now since they were arrested. And we want an expeditious trial. That's why we are insisting that this closure should be made as soon as practical. The processing should be expedited. And that's why we ask for stringent timelines. And we are glad the judge accepted and said by 8th they should file. And by 11th we should be here. And the process should be concluded not later than 18th. We hope they will abide by those strict and stringent timelines that have been given in the interest of justice.